Waliwo ate olutalo olubaluseewo bannange Mathias Walukagga ngattako ne MC Kapale. Mubadde nga muludde okuwulira ku mbirige eziri wakati w'omusajja ne ku musajja, naye gye buvuddeko omukulu MC Kapale, is a comedian, yavaayo n'asaagira ku bantu be batatera kusaagirako. Ebyo bamala geeyogeza mbu olw'okuba munnange comedy mulimu abantu abamu kwegamba botasaagirako botaleetako mboozi zo. Gye buvuddeko MC Kapale waliwo interview gye baali bamuwa, omukulu ono yavaayo n'akola statement ng'agamba teyesembereza abantu bafunye ssente kuva wa mwami president okuli Catherine Kusaasira, Jangu ku Bebe Cool, n'alooka ate n'amentioninga kaziwe Kapo ne wamugamba awo olimbyemu, n'akomawo n'amentioninga omukulu Mathias Walukagga ne wamugamba olimbidde ddala. Wabula ate gye byavudde Mathias Walukagga kwegamba yabadde eri ng'awuliriza bulungi, ka video yasobodde okuba nti akagwako n'akawuliriza bulungi, n'amugamba gwe ssebo MC Kapale osaagiranga ku balala nja kukukuba. Yamuwonize namugamba nja kusambasamba nja kukwasa, oyinza otya okwogera bwotyo nga n'abaana bange bali waka batudde kwega tebana kudda ku masomero goli mu kweyogeza nga sima biki. N'amugamba sooka onoonye bulungi information yo nga tonnaba kuvaayo kwegamba kugwira ddala ku bantu, nze nja kukukuba. Kasooka mbazanyire audio zino bbiri namwe musooke muwuliyeko MC Kapale bwe yasoose okusookereza Mathias Walukagga, oluvannyuma naye n'abika nti amuddamu. Make sure you subscribe on my YouTube channel. My name is Sandra Lian. Atenda kulya zenaali mu ffenna okuvuga emmoloka empya abasinga balya sente zenaali mu ffenna tulya zenaali mu tukola bano bakina bakusaasira simaya bakazibwe Kapo negundi bangamba Walukagga naye azibya omuwayiriza Walukagga talya sente zenaali talyangako ayina mala kujjana nnyonnyola nganze Kapale wangi mukama wange nze Walukagga Mathias bw'obanga kama kunyokutanga mwanzo kunsinikira kamanyiiro okitegedde njagala ebintu byolirako omukaka Kapale nja kusanga ngende ruziraku nja kusanga nkwasa omuto tondabanga konga nwanya n'omuntu tenabanga nagatengola kudda ku ssomero ngonda kusimbi ngogeraako ebitone ekisolinga nama sirimuwa kutabaza omupeeza mukusiiga Kapale nkulonda wena akusanga odala kutegeera nti Walukagga mukambwe nnyo nze tontegeero ndana bulabi tontegeero ndana bulabi uzo kufuna sana bana n'abalanga tebanaagenda kusomero bali wali ewaka abakazi bampabire n'okuba nga mukise baana baabwe ngogembagako nkulinako empala n'Akapale nali nyombyeko naawe biba byakusaaga naawe Kapale wakokozeko olutalo nange osagira ku kintu ekyetukola abantu abantu bakuwa kyakusajjibwa gyobakamiko ozaaira amasimu abanga Kapale agamba oleza Museveni naawe yakugambye yakikugambye bulala naawe siwe nakyogedde lwaki gwe obirabye gwe kennyini